nga lutalo lugenda mu maaso abasirikale ba Museveni bonna batuukiranga wange nga amaka gano gali bwe gati. Mukadde Kasifa Namboozo atemera myaka egy'obukulu 96 ng'olwaliro n'awangalira Mbale mu Bugisu. Ono yazaala abaana 9 wabula nga kaakati alabako omwana omu nga balala Mungu yabatwala omuli ne mutabani we omukulu, ng'ono y'omu ku abo abafamire abaafiira mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Baalumba ebirala ne batwala, gwokubiri ne bajja ne banzitira abaana, omwana omukulu baana bange ne bamuttira waka ng'awo olutalo olukendedde. Olutalo lwa NRA lugenda okutandika nga Mukadde Kasifa abeera Kiboga, kye kyaleetera abayeekera okutandika okumweyambisa nga bafumbirawo ebyokulya nga bakuŋŋaanirawo nga bagenda okukola egyabwe teekako n'okutuukirawo nga bamaze okukola egyabwe. Abasirikale ba Museveni bajjanga nga basula awo bagenda kunoonya emmere mu byalo, muwogo biki nga bakola ki nga babitwala. Nga nze wendi nga amaka we budde obugenda okukya nga tolabako n'ekigere kyogamba nti awabaddewo wano abantu, ng'era bampita nti maka gaabayeekera n'enguma. Kino wabula kyamuzaalira leenya anti abamagye Gobote baatandikanga okumwekengera nga buli kadde baamulinnyanga Kagere, ng'oluusi bajjanga ne bamubuuza akana n'akataano nga kw'otadde n'okwaza awaka we. Kyokka abayeekera baamanyanga nti ababayiga akadde konna bagenda kujjanga, era mu nnaku ze bajjangawo abayeekera baddukanga ne beekweka. Nga Museveni yakayingira ensiko, Namboozo ajjukira nti waliwo emmotoka ey'amagye okwali amagye g'Abatanzania eyakubwa abayeekera olwo ekyalo kyonna ne kiwuniikirira. Emmotoka y'Abatanzania yajja nga bamaze okuwulira nti Museveni akoze eki, ayingidde ku 72 ne wasimbulayo waliwo ekyajja ekibinja ky'abasirikale Abatanzania ne kijja kati ne babakubira ku kasozi k'e Kasega awo, era ekyo ekibinja eyabakuba mpulira twagambibwa nti yali kapiteeni Kyakabaale, ye yali akulembedde ekibinja ekyakuba abaki eky'Abatanzania, naye ng'ate kapiteeni yali aleese Abatanzania yali Mulumba, kubanga Mulumba naye yasawundinga nnyo ng'ajja n'akuŋŋaana awo abaana ne bagenda b'amasomero ne bamuyimbira Mulumba. Era mu kaseera ako Mulumba yali ku sayidi y'Obote yaliwo yali kati yali akulira ekyo ekibanja ky'Abatanzania ekyo baakubira kasozi k'e Kasega. Era aladisi we kaseera ako ekiboga bali bamwita Kabakyala yali musajja mukiga naye nga naye yali musajja wali musajja muzira, naye nga okubeera nti mu kaseera ako teyali Kiboga district, yali Mubende. Rosemary Namboozo muwala w'omugenzi John Wambazo mwannyina wa Kasifa yali wa myaka 7 mu kiseera ekyo, era nga kitaawe Wambazo ye yali mayumba 10. Kyokka byonna ebyaliwo Namboozo abijjukira bulungi nnyo era abinyumyanga ebyajjuuzi. Kati mwami Museveni Ssaabalwanyi aliko kati ne bajja ku mayiro 72 ekirinda. Kati bwe bajja ne bakuba olukiiko, kubanga taata wange yali mayumba 10 yali olwedda yamanyisibwa. Kati naffe mu kugenda ne mugoberera kuba nalina emyaka 7 egy'obukulu, etumugoberera ogenda okuwulira kubanga tuwulidde nti Museveni akola ki ajja. Museveni mu lukuŋŋaana luno yajja n'abantu abaali bamanyikiddwa ennyo ku kitundu okwali mukyala Roda Kalema ne mwami Kagulire, era nga mukyala Roda Kalema ye yasooka okwogera eri abatuuze n'abasendasenda okubeera nga bawagira Ssaabayeekera Museveni asobole okutereeza ebyo byali tebitambula bulungi. Museveni bwe yatuuka okwogera, ebigambo ebyamuvaamu Namboozo agamba nti tebiyinza kumuva mu mutwe.
Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako Kawoomera Organic Sugar Cane Jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia. Okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula kuba ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 7 noti 8 821 noti 39 oba noti 782 389 noti 68. Olina ekizibu ky'amagini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula, Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku noti 755 23 67 91 oba noti 785 897 686. Museveni bwe yatuuka okwogera ebigambo ebyamuvaamu Nambooze agamba nti tebiyinza kumuva mu mutwe. Mwami Museveni naye n'ayogera ne yeeyama ebintu byesobola kwerabira bye yayogera. Yagamba nti njagala tujje obufuzi obw'okubonyaabonya abantu, era singa mukiriziganya nange ne mumpagira ne tulwanyisa buno obufuzi obw'okubonyaabonya abantu, nja kukomyawo n'Obwakabaka bukomewo. Kakati abantu ne bakigula. Kati mu kaseera ako waliwo omuvubuka baali bamuyita Kibira, yali ku kyalo ekiyitibwa Kasinina. Omuvubuka yali agenzeko mu magye ga Amini. Kati mu kaseera ako yali adduseeyo mu magye ga Amini, ng'adduseeyo n'emmundu ng'era adduseeyo n'ebyambalo yunifoomu y'amagye. Kati bw'amala okuwulirwa nti Museveni azze, jjukira Abatanzania bajja nga bamunoonya, era akaalo twekukuma, buli muntu yeekukumanga ku lulwe ku lw'Abatanzania lwe bajja okunoonya Kibira oyo. Kaakati omuvubuka Kibira oyo bw'amala okuwulira nti Pulezidenti Museveni azze, naye teyalutumira mwana, najja. Bw'amala okutuuka ebintu byonna ebyaliwo, emboozi yaliwo n'agiwuliriza, nakkiriza, kubanga mu kaseera ako yali mu kaseera ka kwekweka, ng'aliira ku bugubi, nga yekweka mu nsozi. Kaakati bw'amala okukkiriza, era Ssaabalwanyi Museveni n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya banne bayingire amagye batandike olutalo. Kati Kibira akwata ekitabo natandika okuwandiika amannya g'abantu abagenda okuyingira abavubuka ku kyalo awo. Jjukira kitange nkugambye nti yali mayumba 10, kati ne bamugamba Masaaba, kino tetusobola kukigayaaliriramu, tulina okukolera mu buki mu bumu. Era Kibira natandika okuwandiika abantu. Mu bantu be yawandiika mwalimu mukwano gwe yali kitange, bali bamuyita Mwami Kato. Mwami Kato ali ku 7 wakyemmanga awo ng'agenda ekirindeera, naye ng'omwami oyo yali musajja ng'akuliridde mu myaka. Era Ssaabalwanyi Museveni n'ayagala amugaane, n'agamba nti ono omusajja tajja kusobola. Kakasa yali 50+, yali ali myaka 5 n'egiggwako. Naye ng'omusajja agamba eky'omukisa omulungi ky'omusajja ono Kato yalwanako Ssematalo owookubiri, kati ekimuyisaawo kyekyo. N'awakana n'agamba nti Mwami Museveni, nze yalwanako Ssematalo owookubiri, nsobola ntya okulemererwa? Nja kulusobola. Abalala Kibira be yawandiika mwalimu Lukoma Nantaweetwa, ng'ono oluvannyuma amagye g'Obote gaamugwikiriza ne gamukumako omuliro, ne bamwokesa ebidomola ne bamuttira ku mayiro 75 ku kkubo eridde wa Minisita Nankabirwa.
olwo abalala abawandiikibwa okuyingira obuyeekera kwaliko Mayombwe, Magala, mutabani wa Nyansi ye yali ayitibwa Nsereko, Wasaakwa Wakasenena, Waswa, Bukenya, Sewankambo n'abavubuka abalala bangi. Era nga bonna okuyingira obuyeekera yali nteekateeka ya Kibira ono, kubanga ye yali aweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Waliwo ne Sewankambo w'Erwamata naye n'ayingira. Navaayo ng'ali Brigadier, yali ku lanka eyo. Musaakulu Museveni okuva mu lukiiko olwo yagenda ku lusozi Kagobe ne Mwami Kagulire, ngono bwe twogerera mugenzi kati. Nga bali e Kagobe baamanya ku mwami eyali ayitibwa Ssengooba, eyali omuyizi ng'akozesa mmundu okuyigga ensolo. Museveni teyalonzalonza, Bukolokolo bwe batyo bamutwala e Kaayera okuzisinkana omuyizi Ssengooba asobole okubeera ng'amwogereza abeegatteko. Mwami Ssengooba ne bamuyitiramu ensonga ezibaleese, ne bamweyanjulira era n'akkiriza nga talina wayinza ggaanira. N'abagattako ezo emmundu, jjukira n'ono Kibira bwe yajja yawandiika naye yalina emmundu, naye yalina yunifoomu y'amagye. Kati ate Ssaabalwanyi kyamukolera nnyo okusanga omuntu ng'oyo ng'abaddeko mu lutalo ng'ate alina n'ekyokukozesa. Kyali kyankizo nnyo. Kati ate n'asisinkana Ssengooba naye n'agattako emmundu ze yali ng'ayigisa ensolo. N'abawa ne mutabani we gwe bayitanga Kasumba Edward, era mu kaseera ke Naviire Kibuga yali ku lanka ya Lieutenant. Kati ono omuvubuka Kasumba yali ng'ayiga ne kitaawe. Kati mu kuyiga ne kitaawe n'amanya ebifo biyitibwa Olukoola lwonna, ng'amanya Akawonvu n'Akagga. Kati abakwata abakkiriza Olukoola ne bayingira Olukoola. Kati mu kuyingira Olukoola awo, jjukira yali amanyi buli kanyomero konna gye baayigiranga, n'abayisaawo mpaka, kubanga Olukoola lwali lunene, kubanga ffe bwe byatuyitirirako twayingirira mu kigattansi ne tukkirira ne tugenda Olwengo ne tugenda Wayigodo, twabeerako mu Kakinzi, eyo yonna twatabaalayo. Kati Wayigodo waaliyo Afande Mulaalo, naye yali wankizo nnyo mu buvuzi bwa naye nga kyamukisa mulungi akyali mulamu, era Afande Mulaalo akyali. Omanyi gy'abeera? Simanyi gy'abeera naye nga namumanya kubanga twabeera Wayigodo naye. Yali wankizo nnyo kubanga baatweraganga, bakubanga ziraale. Kati oluusi bwe bagendanga okulumba olutalo okulwanyisa eno amagye g'Obote, bwe baalinga bafuluma baatulaalikanga tugenze. Bayirawe waliwo akaseera we twatuuka nga tuli mu Lukoola eyo, nga waliwo akaseera ke twenyumikirizaamu ne bakomawo nga bakubye enkambi nga bazze banyaguludde ebintu, ne tubaaniriza mu kitiibwa, ne tusanyuka ne tukuba embeekuulo katugamba era kale era weewaawo Obote Kini Museveni jju, nga tubaaniriza ku mugga gw'Ekizingu. Kati oluusi bwe byagaananga awo ne tunakuwala. Kati oluusi we baabanga abo ab'amagye g'Obote nga balumbye Olukoola, luusi baalemererwanga bwe baatuukanga ku mugga gw'Ekizingu ogwo, naye nga waalingawo akabonero ke baatulaganga nga bano aba Museveni, waalingawo engoma gye baakubanga gwanga mujje bw'ogiwulira nga gw'osibako ebibyo, nga musiba nga mwetegeka, mumanyi kati balumbye mulina okweyongerayo. Bwe byagaananga nga tudduka nga tweyongerayo, naye bwe bitaabanga bibi kubanga bano abaatutambulangamu nga batugamba mukkakane kubanga baalinga baleekinga. Kati kyatukoleranga nnyo oluusi, naye waliwo omulundi gwe sigenda kwerabira, gyali 1982, waliwo olutta olwaliwo kyenkakasa nti ne Pulezidenti Museveni alumanya era akyalujjukira, kubanga ekyo ekigaali mu Lukoola waalingawo olulimi lw'ekigaali nga kati abantu bava mu erimu mu Ekizayiro, kati kanjiyita Ekizayiro gye twali nga tutukomawo eno okusaka emmere mu nnimiro z'abantu. Kati ekyo kyayitibwanga kigaali, nga wabaawo omuntu asobola okivuga nga basirikale ba Ssaabalwanyi be babakulembera. Kati ekyo ekigaali kyali kikulembeddwa Lieutenant yali kapiteeni, Kibira yafiira ku kapiteeni, yali ali ku lanka ya kapiteeni.
kati Kibira yali agikulembedde. Waliwo ne Lieutenant Sande, waliwo ne Lieutenant Musisi. Oyo ye yali nayiba waffe ddala ku mayiro 71. Kakati Kibira yali akulembedde ekigaali ekyo. Bayita na mu lujje waffa wo ku 71 mu kikko mu Kirombe. We baasala ne bagwawo naye ne bagwa mu majje. Ne babatta abantu 300 ne batokomoka. Batokomoka. Era ku saidi y'abayekera abali bayitibwa abayekera mu kaseera. Tebamutta. Kwaliko Musisi, kwaliko Sande, kubanga bo baali batendeke nga bamanyi obukodyo bo baalusimattuka. Tebafa naye abantu abaali babagoberedde okujja okusaka emmere na biki abo bonna baalukola ki bangi baali abantu 103. Kati ne bakomawo mu Lukoola naye nga kiyongobero kyaliwo gaali maziga nako kutema biwoobe. Ng'oggyeko ekiyongobero ekyo Nambuuzo tayinza kwerabira lulumba lwe baba bakolako mu Lukoola. Mu kaseera gavumenti we yali eragidde abantu bonna okunyonyola engugu zaabwe baveeyo esobole okusagula bulungi abayeekera. Era nga mu biseera ebyo baali bataddewo enkambi abantu gye baba bagenda olwo nga Red Cross etandise okubawa obuyambi. Kati ne batukolamu operation ne bayingirira ku buli mukutu gw'olowooza. Bayingirira mu Kigatta, ne bayingirira Nakakabala wonna Lwamata, ne bagenda ne bayingirira Nakasagazi, ne bayingirira Ekyankwanzi nga buli wamu wonna buli ekkuba eriyingira mu Lukoola ne bayingirira mu Kakati ne bataayiza abantu bangi nnyo be basobola okukwatako ne babakwata ne babakomyawo ne babatwala ekiboga ne babateeka mu zikkampu. Kyokka Rosemary n'abafamire ye basobola okubeera nga bo badda mu kyalo tebagenda mu nkambi. Mu kiseera kino amagye ga gavumenti gaali gabasuubiza obutaddamu kubatulugunya yadde okubatta. Wabula yadde nga gwakangamisa Nakakirota bulamu mu magye ga gavumenti era mwalimu abakyalina empisa ensiwuufu. Kati twekomyawo mu byalo. Bwe twekomyawo mu byalo ne tutandika okwekukunya ng'era tutya naye nga abasirikale bano bwe batutambulamu operation bwe zibeerawo nga bagamba temudduka mubeereewo, temudduka tewaliwo bulabe bwonna. Naye era obwo obulabe baalaba kasita obanga okyali mwemunye eyayitibwanga omwana w'obuwala nga mwemukeera abawala yalinga mukulu wange nga bo bakeera ne bagenda ku nsiko ne beekukuma eyo obutayagala kubaliisaako buliisa maanyi. Naye era olunaku lumu ne bagwikiriza mukulu wange abasajja baali abakyoli nga bakaawo. Kaakati babamugwako kiyiifiyiifi nga bamulwanira buli muntu agamba nze nsooso mulaba ono wange. Kati maama akuba emiranga n'ayogera mu Lugisu n'agamba mwakutusa mu Kigona kati ano muli kukubona abonesa baseezanye binanu. Kati maama nga alajjana mu lulimi olwaffe Olugisu. Kati we kumbe Katonda aleeta okutaasa mulimu abasajja abagisu nga bawuliriza ekyavaamu omusajja omugisu najja n'agamba nti mumuleke. N'agamba bano abakyoli n'agamba nti wachana naye usijaribu muwache. Ne bagamba mubaleko n'omwana w'obuwala ne bamuleka ne bamuta naye nga maama amugwiridde mu kifuba amukutta agamba nti mba mumulisaako obuliisa maanyi mukikola nange naye temujja kikola temwatujjaayo nga mutusuubiza emirembe. Kati abasajja abagisu bano ne bagamba nedda temukikola mukale baleke. Oluvannyuma omusajja n'adda emabega n'abuuza maama kiki ekyabajja embale ne kibaleeta eno, lwaki mwajja eno okubonaabonera eno? Kati mu kaseera ako nga balina enkambi ku 72 nga amagye gaabo bo teweegali. Kaakati mu kaseera ako abasajja abo ne batubeerera ate ab'emikwano kubanga baali Kabira yaffe. Ne batandika nga okuleeta obuwunga ne baleetanga ebijanjaalo nga bagamba maama tuyisa amalwa nga bakweganga bajja. Ate kati mu kaseera ako ab'ekyalo ne batandika okutunula kati bano bo basembeza naye nga bambi amazima matufu nabo batubeererawo mu kaseera ako. Ne mu kaseera we kaatuuka nga bali kumpi kuwamba ne bibafuukira ekizibu nga bajja beewumba nga bagamba ffe tugenda kufa era olunaku lwakya ne bawamba. Abooluganda bangi be baafiirwa nga bamu babatwala balamu ne bataddamu kubalabako n'okutuusa olwaleero.
Magala yafiira mu Lukoola, oyo naye Mayombwe naye yafiira mu Lukoola. Abo bo baafa mangu, Mayombwe ne Magala. Kubanga nzijukira bajjanga ekiro ne bakonkona muzeeyi ne bamugamba Muzeeyi Masaaba oba olina ekyokulya kituwe. Lumu n'abawa ekitundutundu kya kasooli. N'abagamba nti bannange sibadde mufuzi mubi temundyamu lukwe. Kati ye muzeeyi yasooka n'atya ngeri gye yali Mayomba Komiwobote ng'akitya. Naye olubano nga bamugumya Muzeeyi tobadde mubi, tewali kintu kigenda kutuusibwako. Naye nga bajja ekiro ne batutambulamu. Kati webyanyinyitira ne tuddukira ewa Ssenga. Twasooka ne tuddukira ewa Ssenga Kasifa ekyetume. Kati we tuddukira eyo ne tulugwamu ng'ate ono Ssenga ye yali omuntu gwe baali beekwatirira edda nga bagamba aliisa abaki abayeekera. Laba Muzeeyi agamba tuddukire eyo, tugenda eyo tugenda okulugwamu. Ne balyoka balumba olulumba lulisinzigu ne batusangirizaayo. Omukadde ne bamukuba ne bamuleka mu kateetera ne bamwambula ne bamuleka nga bwe yazaalibwa. Ku mulundi ogwo bwe twava eyo tetwaddayo. Kati awo ne tulyoka tuwanganguka okuyingira Olukoola. Kyokka olutalo nga luwedde, Rosemary agamba nti muzeeyi we yasigala n'obuvune bwe yafuna okuva mu kumukuba ne bamumenya embiriizi. Era ng'olutalo luwedde ono yafa, ng'ekyamuviirako okufa bwe buvune obwo. Naye nga muzeeyi naye yakubibwa n'amenyebwa embiriizi na buli kwega mubiri geno ogukosebwa. Era oluvannyuma lw'olutalo okuggwa yasigala mu lwadde okutuusa ku pointi we yafa. Naye nga mu 2003 na kyampaliriza okubajjayo. Kati nze nga maze okuvaayo nzize eno najjira ku mwannyinaze ngono Ssenga gwazaala. Kati bw'atuuka eno mwannyinaze n'ateesa n'agamba nti Roozi abantu bano eyo wala ate kati bakuze. Kati n'abalaalo nga balunda ente ne zibaliira emmere nga tebakyalina yadde emirembe. Kwe kutetenkanya ne tukola ki? Ne tubajjayo. Olw'okuba olutalo lwali lubatagudde, mukadde Kasifa yagezaako okulaba nga naye afuna ku bibala ebyali bivudde mu kuyamba abayeekera abaali bamwamuddeko gavumenti. Wabula yakanda kugezaako kwetooloola naye nga newe buli kati akyali mu kudaaga. Naye we twaviirayo nga tumaze okubitetenkanyaako tubigobyeko ebyabazirwanako ng'ebifaananyi n'amannya ne foomu zijjuzibwa. Nye nga bw'omanya ebyobufuzi tebasobola kukola ki kubituukiriza. Kati era bwe twatuuka eno ne batukubira amasimu nga batugamba nti mwandizze. Kati waliwo mukoddomi we yali yawassa muganda waffe mwami Ssebakijja akyaliyo. Nankubira amasimu n'angamba nti mulamu wandibikozeeko n'oleeta obufaananyi bw'abazeeyi. Naye bambi tekyasoboka olw'ensonga ndowooza byatuuka mu bakulu nga bw'omanyeera ebyobufuzi. Naye ono omwami Ssengooba ye yali amaka ge ag'erigenjogeddeko ag'ekaayera. Kati mwami Museveni ono Ssaabalwanyi ge yasigalamu. Kaakati n'alyoka ajja n'asinzira ewaani ew'omukadde Kasifa Namboozo. Kati bw'amala okusinziira awo ye abalwanyi bonna aba pulezidenti bonna baakasibiranga awo. Bwe bamala okukasibira awo nga ku makya babulawo kiro kye kibakuŋŋaanya ne bafumba ne balya bwe bukya ne basaasaana. Era we baagambira okuwamba kiboga baaviira awo. N'ekyayi baamufumba awo ne bamunywera awo. Naye olwakubeera nti omukadde teyali ndowooza oba mukalabakalaba bambi oba teyamuyiikiriza katugambe teyalina kiwandiiko kye yamuwaako ekiraga nti abadde wankizo mu lutalo luno nga bwe tubaddewo. Kati mu luvannyuma lw'okumaliriza olutalo n'agendayo. Naye yamwebaza n'embuzi. Yamuwa akaseddume k'embuzi ako n'akomawo nako. Naye nga kale omukadde alaba nga tekyakola ki? Tekyamala. Kyava asigala ng'akukkuluma n'agamba mwami Ssengooba singa teyandyamu lukwe. Wakiri singa yampaako ekiwandiiko. Kubanga n'okufa kwe pulezidenti yajja. Mwami Ssengooba kati mugenzi yafa. Pulezidenti yajja. Yamukolera yamugulira bambi okuzimba yamuwa buli ekyetaagisa kale. Naye teyasobola kujjukira Namboozo Kasifa. Baabeeranga omukadde Namboozo Kasifa. Ssaabalwanyi bwe yajja yagenda wa Ssengooba. Yabeera eri n'amulekera amaka ge.
kati ye Ssengo oba n'ajja n'asinziira ng'eno ew'omukadde Kasifa. Kyekyamuleetera okubeera ow'enkizo ennyo okubeera nti yali amwekutteko ng'asuubira nti ajja kumutuusa ewaani ewa pulezidenti. Kuba bajjanga kuno bakuta abantu bange Ssengo obe ng'ali mu kasaka bw'ati. Kubanga bo baamanyanga bwe bajjanga okutulugunya amaka g'omukadde baafulumanga makya nnyo matulutulu ne beekweka. Era byonna ebyakolebwanga baabimanyanga naye nga baliko wala beekukumye nga bwe balinda ekiro kubanga ekyali kigambibwa nti aboobo tebaali tebasobola kutambula matumbi budde. Baatambulanga misana. Kati ensonga lwaki bano baabanga ne chance y'okuŋŋaana ekiro ne bateesa ebyabwe ne bateesa aw'okulumba na biki na biki. Naye nga dwo olutalo lwatuyisa si bulungi mazima kubanga ennyumba zaffe zonna zaayokyebwa. Kati nga ffe abaali ku luguudo twali wakati wa 71 ne 72 ku Kirombe. Sumaya Namanda muzzukulu wa Kasifa nga yamulabirira agamba pulezidenti bwe yazze e Mbale bagezezaako nnyo okumutuukako kubanga essuubi mwe liba likate. Kya mukisa mulungi Pulezidenti Museveni bw'ajja e Maluuku nagenda n'ebbaluwa yange. Bwe ngenda n'ebbaluwa yange nina omusirikale eyandi okumala ekiseera. Najja gye ndi n'ambuuza Hajjati oli otya konze nti ndi bulungi. N'angamba Hajjati nakulabye dda n'ebbaluwa eno kuva ku makya. Ebbaluwa eno egamba ki? Ne mugamba ebbaluwa eno nsaba etuuke ku Pulezidenti Museveni. N'angamba ogambye otya? Ne mugamba ebbaluwa eno nsaba etuuke ku Pulezidenti Museveni. Omwami oyo teyali mubi. Najjamu ebbaluwa mu envelope n'agisoma. Bwe yagisoma omwami n'angamba ebbaluwa etuuse mu makono amaki amatuufu. Nanzijjako ebbaluwa n'angamba ndigitwalira omukyalo oli atudde wali eri. Omukyalo oyo yali atudde emabega wa tenti Pulezidenti Museveni we yali atudde. Oba yaŋŋamba bamuyita RPP. Ebbaluwa eyo omwami oyo n'agisitula n'agitwalira omukyalo oyo. Bwe yagitwalira omukyalo oyo ne wabeerawo era omwami omulala omusirikale omu ku abo ne muyita ne mubuuza ne mugamba ne munnyonnyola ensonga y'ebbaluwa. N'angamba nedda. Ebbaluwa ye etuuse mu makono amaki amatuufu. N'angamba making sure ng'essimu yo saawa yonna tekola ki tevaako kubanga bajja kukubira essimu anytime from today. Kati olunaku enkeera Pulezidenti Museveni lwe yali ku Mbale SS nga naawe bw'omanyi kwolwo saakola nali ngenze kunoonya kawunga. Jjukira tulina obuvunaanyizibwa bungi. Saategeera nti Pulezidenti ajja kubeerayo ku Mbale SS. Naye mpulira nti no Pulezidenti abadde ku Mbale SS nga ziri ssaawa 11 ez'olweggulo ate ng'akoze eki? We nandifunidde nange chance kubanga nawulira yali awadde abantu omukisa ogwogera ebikola ki ebibaluma. Nandisitudde omukadde n'enkola ki? Ne ŋŋenda naye unfortunately tekyasoboka. Naye tusaba Pulezidenti Museveni, tukusaba mu buwombeefu, tusaba otutunulemu mu byonna. Jjajja waffe bye yakola, famire yaffe bye yayitamu. Nze ndi muzzukulu, ndi mwana wa buwala. Nze ndabirira jjajja wange, nze ndabirira baganda bange, batata baffe baafa, bamama baffe baafa, bakojja baffe baafa, neyasigalawo teyeesobola. Nsaba Pulezidenti Museveni ne kabinenti yo mututunulemu mu byonna jjajja bye yakolera eggwanga. Otujjukire tweyanziza nnyo tweyanzeege.